olutalo olwo nga nnyimirira wano nga neereetera ebizibu nga bwe ntera okukola nga ntandika enjiri wano wansi w'omutwe ogugamba nti totuula butuuzi awo baako ne Kyokola. Ngambye neereetera ebizibu kubanga ebigambo ebimu bye mbadde nzija nga njogera okusinziira ku ndabika yammwe bibadde bindaga nti bibadde bikalubo. Naye nja bagamba ng'omusawo bw'atera okugamba omulwadde ngamba nga bagenda omukuba empiso, tofaayo ojja kuba bulungi. Yesu waali. Okay, so twayogera ku mulundi ogwasembayo ku nsonga y'ekikula eky'omuntu ono eyeezuula. Shape. Oli wa kikula ki? Kuba twagamba nti ekikula kyo oba shape yo nga bwe kiri mu bulamu bwa bulijjo nti ekikula ky'ekintu oba shape yakyo engeri gye kyakulamu kyekulungirivu, kiriko ensonda, kiri kitya? Ekikula ekyo kisalawo nnyo ekintu kino we kinaajja n'omulimu gwakyo. Okay, so ekyo kyategerekeka. Shape yo esalawo kinene nnyo bw'obanga oli wa kwezuula. Mukama yakuzimba atya? Oli wa nsonda mmeka? Ziri nnya ne tugamba nti 5 tugira tuzireka. Ebintu eby'ensonda 5 mugira mubireka. Tunaabiddira olulala. Kama yebazibwe. Era mujjukire twatandikira eri mu Bafilipi, manya mu Befeso. Befeso essula ey'okuna okuva ku lusooka paka ku 16. Ennyiriri ezo sigenda ziddamu olw'obudde naye osobola ozeesomera. Kyawandiikibwa mu Bayibuli mu ekiri kyenjogerako. Mu bufunze nga omutume Pawulo atubuulira ku ky'okuba nti tuli omubiri gumu, so nga ate tuli bitundu eby'enjawulo ebikola omubiri ogwo gwa Kristo. Tugamba nti kya buvunaanyizibwa gwe ng'omulokole okutegeera nti Katonda teyakulokola obeere bubeezaawo just. Bwe kiba kyakugenda mu ggulu nga kye kyakulokosa, kituufu Mukama yakulokola ogende mu ggulu. Naye k'omaze n'oba ng'okyaliwo, kiba kitegeeza olina omulimu ogw'okukola nga bw'otannaba genda mu ggulu. In fact abagenda mu ggulu tutera okulya nga bagamba nti amaze. Ekibuuzo kiri nti agimaze oba tuyimba buyimbi? Emirimu tomala n'otuyimbisa mw'ogimaze ng'ate tonagitandika nako, ng'ogenze togitandiseeko. Kama yebazibwe. So emirimu egyo ne tugamba nti weezuule Mukama yakuwa mulimu ki? Kuba Yesu teyakulokola kutuula butuuzi awo, baako ne Kyokola. Okay? Kati eno ye paati esembayo, kyekitundu ekyokusatu era ekisembayo mu njiri yange eno, omuntu afune ku buweerero. Kama yebazibwe. Mbawumuzeeko nange neewumuzeeko. Tugenda okusoma ennyiriri omusomi wange ssebo teekateeka. Tugenda okusoma okuva mu Bakolinso ekisooka essula y'e12 okuva ku lw'12 paka ku lw'19. Okay? Era twongere okunnyikira ensonga eno ey'okuba nti tuli omubiri gumu newankubadde nga tuli ebitundu eby'enjawulo ebikola omubiri ogwo. Ebitundu bingi ate era byanjawulo. Eyakikola yakikola akigenderedde nti bibeere bingi ate era nga byanjawulo. Nga bwe tugenda okulaba. Sebo watuuseyo dda? Bakolinso ekisooka otyo essula ya 12 okutandikira ku lunnyo lw'12. Weewaawo. Kuba omubiri nga bwe guli ogumu ne guba n'ebitundu ebingi, n'ebitundu byonna eby'omubiri newankubadde nga bingi gwe mubiri gumu. Weewaawo. Era ne Kristo bw'atyo. Kubanga mu mwoyo omu ffenna twabatizibwa okuyingira mu mubiri gumu. Otyo. Oba Bayudaaya, oba Bayonaani, oba baddu, oba baddembe, ffenna ne tunywesebwa mu mwoyo omu. Kubanga n'omubiri si kitundu kimu naye bingi. Ekigere bwe kyogera nti kubanga siri mukono,
siri wa ku mubiri, olw'ekyo tekibeera ekitali kya ku mubiri. Era okutu bwe kwogera nti kubanga siri liiso, siri wa ku mubiri, olw'ekyo tekubeera okutali Era okutu bwe kwogera nti kubanga siri liiso, siri wa ku mubiri, olw'ekyo tekubeera okutali kwa ku mubiri. Siri mukono. N'olw'ensonga eyo siri kitundu kya ku mubiri. Olw'okubanga ekigere kyogedde bwe kityo tekitegeeza nti tekikyali kitundu kya mubiri. In fact obwo bubeera buzoole, kabeera kazoole kennyini. Ekitundu ekimu ogamba nti olw'okuba siri kitundu kiri, n'olw'ensonga eyo siri wa ku mubiri ogwo. Ate nga ekitundu ekyogera okiraba kiri ku mubiri ogwo. Tugamba nti awo azontowaddewo. Mukama yabazibwe. So okwogera obwogezi nti siri kitundu tekitegeeza nti ddala tuli kitundu. Sebo genda mu maaso. 17. Omubiri gwonna singa liiso, okuwulira kwandibadde wa? Kirowoozeeko. Otyo? Gwonna singa kuwulira, okuwunyiriza kwandibadde wa? Naye kaakano Katonda yassaawo ebitundu buli kinnakimu mu mubiri nga bwe yayagala. Era byonna singa kyali kitundu kimu, mubiri gwandibadde wa? Ey'Olungereza yeebuuza n'ekibuuzo. Actually, ekola, it's not a question but an exclamation. Egamba mu 19 nti what a strange thing the body would be if it had only one part. Omubiri nga gwandibadde gwa ngeri singa gwalina ekitundu kimu. Sebo genda mu maaso. 2. Ne kaakano ebitundu biri bingi, naye omubiri gumu. Teweerabira. Naye omubiri gumu. N'eriiso teriyinza kugamba mukono nti gwe sikwetaaga, oba nate omutwe okugamba ebigere nti mmwe sibeetaaga. Naye ekisinga ennyo, ebitundu bino eby'omubiri birowoozebwa okubeera ebinafu. Ebirowoozebwa okubeera ebinafu byetaagibwa. N'ebyo eby'oku mubiri bye tulowooza obutaba na kitiibwa nnyo, bye twambaza ekitiibwa ekisinga obungi, n'ebitundu byaffe ebitali bye twambaza ekitiibwa ekisinga obungi, n'ebitundu byaffe ebitali birungi bye bisinga okubeera n'obulungi. Naye ebirungi byaffe tebyetaaga. Naye Katonda yagattira ddala wamu omubiri, ekitundu ekyabulako n'akiwa ekitiibwa ekisinga obungi. Ebale nnyo ssebo sooka oyimireko katono. Omutume Pawulo ayogedde ku bitundu bye tulabanga ebinafu oba ebitali bya mugaso nnyo. N'agamba nti ate ekyewuunyisa ebyo bya makulu nnyo n'okusinga bw'olowooza. Olabanga binafu, olabanga si bya mugaso nnyo, naye ate yagamba bya makulu nnyo. Era n'ayogera ku bitundu bye tutassaamu nnyo kitiibwa. Katonda yakola bw'ati nti ate byo n'abissaako ekitiibwa. Bitiibwa. Katonda ebitundu bye yakweka mu ndaayo, ebimu ensonga lwaki yabikwekayo, byonna ensonga lwaki yabikwekayo, kubanga bya mugaso nnyo, tebyetaaga kulabwalabwako buli kaseera, si bya jjenjeero. Lw'oliraba ku mutima gwo ng'olaba gugwo, oyinza n'obuteebaka ku olwo. Ate olw'okubanga bya mugaso nnyo si bya kuzannyisa, kyeyava asalawo abikweke wala muleme bizannyisa. Tulira abagamba nti waliwo abazannyisa emitima gy'abannaabwe naye teboogera ku guno oguli mu kifuba, boogera ku mutima mulala, kubanga guno oguli mu kifuba tebaguzannyisa era tebagumenya. Waliwo omutima ogumenyeka n'ogutamenyebwa.
oguli mu kifuba bw'omala n'ogumenya ebiddako nga bakuyimbira mbu amaze. Kati guno omulala gwe bamenya weebaze Mukama nti gwo gumenyebwa n'osigala ng'okyali mulamu. Kale tokisussa nnyo. Sibagambye nti mumenye emitima gy'abannammwe, naye amazima gali nti emitima egimenyebwa gyo gisobola okuddawo. Oba kale omuntu asobola okusigala ng'atambula newankubadde baagumenya, naye ate waliwo guno Katonda gwe yakweka eri munda mu kifuba, ogwo tebaguzannyisa. Yakikola akigenderedde ogusseemu ekitiibwa, kubanga senga yaguteeka ku ngulu wano oba oli awo tewandigusizaamu kitiibwa. Abamu wandigusiize nga bwe musiiga enjala, anaagamba kanguteeka eno baleme guzannyirako. Kama yebazibwe bw'otandisa ebintu ebyo matovu. Okay, so genda mu maaso. 24 naye birungi 25 walemenga okubeera okwawula mu mubiri, naye ebitundu biyambaganenga bumu byokka na byokka. Otyo waleme okubaawo okwawukana mu mubiri, ebitundu biyambaganenga. Tugenda kwogera ku kukolera awamu. 26 era ekitundu ekimu bwe kibonaabona, ebitundu byonna bibonaabonera wamu nakyo. Oba ekitundu ekimu bwe kigulumizibwa, ebitundu byonna bisanyukira wamu nakyo. Naye mmwe muli mubiri gwa Kristo n'ebitundu byagwo. Olungereza egamba mu 27 nti now here is what I'm trying to say. Bw'obanga tonategeera kyagamba, omutume Pawulo aga nti kino kyengezaako okwogera mu bigambo ebingi ebyo byonna, kino kyengezaako kugamba. All of you together are the one body of Christ, and each one of you is a separate and necessary part of it. Mmwe mwenna nga tubatadde awamu, mmwe mubiri gwa Kristo, era buli kinoomu mu mmwe wanjawulo ate nga yeetaagisa ng'ekitundu eky'omubiri gwa Kristo. Ebigambo ebyo bikulu nnyo, njagadde obikaatiriza kuba mu Luganda bibulira mu bigambo ebingi. Ffenna awamu tuli mubiri gwa Kristo, ate nga buli ssekinoomu mu ffe kitundu ekyawukana ku kinnaakyo, ate nga ekitundu ekyo kyetaagisa. Tuli banjawulo, naye ate buli omu ku ffe wa mugaso. Kati tulina emitawaana mu mubiri gwa Kristo mu kkanisa. Emitawaana giva ku bantu abaagala okufaanana ng'abalala, abaagala okubeera ng'abalala. Tetwogera ku kufaanana Kristo, naye kati twogera ku kufaanana abalala, kubanga ekyokufaanana Kristo ffenna kitukakatako. We all must be conformed into the likeness of Christ. But we are not supposed to be the same. Tetuteekeddwa buli omu kufaanana na munne. Kati bwe mba sikufaanana si musango. Bw'oba tonfaanana si musango. Bw'oba by'okola si bisobola si musango. Bwe mba byenkola tobisobola, sala pulesa. Mukama yebazibwe. Kubanga n'okuba eyatukola yakikola akigenderedde tubeere banjawulo. Ntuuse okwekubira engalo. Abantu nga batawaana n'ekintu kino mu kkanisa. Buli omu ayagala kubuulira nga gundi, buli omu ayagala kusaba nga gundi, buli omu ayagala kuyimba nga gundi. Bannaaye, tuli bitundu bya mubiri eby'enjawulo. Waliwo kirowoozezaako omubiri guliko ebitundu eby'enjawulo, kati katubyogereko. Tulina bye tulabako wano mu maaso, eby'omu maaso. Buli omu byayagala okuteeka mu kamera, mu selfie, baba balaba. Tulina eby'emabega, gamba nti eby'emabega.
batono nnyo abaagala okussaawo omugongo bagukuba ekifaananyi. Abamu bamanyi okuteekayo akabina kuba naye ate banyabo ne bassebo, abamu ku ffe tuli beemabega. Omubiri guliko eky'omu maaso n'eky'emabega. Ekibuuzo kiri nti ebyemmanju bikulu oba nedda? Mujja kundeetera okwogera ebitundu by'omubiri naye si kyekyandeesewa, sikikola kale. Oba kale kanjogere ku byogerekekako. Enkoona mulowooza ya mugaso, kale kyuka ogitunuulire. Buli omu tunula ku nkoona yo tulabe. Tosobola mpozi ng'ogenze mu ndabirwamu bbiri. Olina endabirwamu maaso wano n'endabirwamu ekuli emabega, n'osobola okulaba enkoona yo. Naye enkoona buli lw'okyuka bw'oti nga naye ekyuka, kubanga enkoona teyateekebwawo kukubibwa bifaananyi. Feesi gye bakuba ekifaananyi. Mukama yeebazibwe. Ngambira kulinaanye nti oluganda oba oli awo olina kubeera nkoona. Kati oli bizo oyagala kubeera mu kifaananyi naye ng'olina kubeera nkoona. Kiri mu mubiri gwa Kristo. Obutuuliro, ngenze nguma ssebo, ngenze nguma. Obutuuliro bukulu oba nedda? Abamu babuyita butofaali. Bukulu oba nedda? Akati n'akabina lwe kalidda mu maaso ssebo bannyabo ng'ojja kuba n'emitawaana ku olwo. Sijja kibagamba nti abamu mulina kubeera nkitidde. Omutawaana guli mu kugezaako kubeera ky'otateekeddwa kubeera. Amagezi gali wano. Bw'obanga weezudde, kkiriza okuyitibwako, osigale ng'okola okusinziira kuyitibwako. Tubadde tumaze Njiri, tetunaba kumala. Ssebo soma Ennyiriri 28. Otyo? Era Katonda yassaawo mu kkanisa abalala okusooka abatume, abookubiri bannabbi, abookusatu bayigiriza, nate ebyamagero, nate ebirabo eby'okuwonyanga, abayambi, abafuga, aboogezi b'ennimi. 29. Nabagamba muli sokolideko ssebo. Nabagamba nti waliwo abalina otufuga, nga abasigadde tulina kukkiriza bukkiriza batufuge, kubanga kyo kyabaweebwa. Kama yeebazibwe. Muyinza okuba mulowooza njogerako oyo gwe mulowoozaako, naye nze njogera ku birala nnyo. Kale kankitereeze, si buli omu muffe nti alina kubeera musumba. Osobola okukola obuweereza naye nga si bwa kisumba, kubanga si buli omu nti alina kubeera musumba. Kye kimu n'obuweereza obulala. Si buli omu nti alina kubeera nnabbi. Tumanyi oga kyekitundu ennaku zino ekyo ky'oba obeera. Gamba nti oli era weewe ennamba. Ndi ku nnamba gundi, mujje mu nsanga eyo. Si buli omu nti alina kubeera nnabbi. Waliwo naye atugamba nti abamu abandibadde mu busuubuzi kati bali mu kusumba. Yensonga lwaki beeyisanga abasuubuzi mu mirimu gyabwe egy'ekisumba. Balenga emirengo. Ennyaanya oyagala mmeka? Oba oyagala ennyaanya 10, ezo zijja kuba ssente bwe ziti. Oyagala ennyaanya ezisingako awo, yongera ku ssente. Abamu ne batugamba nti balina kubeera balunzi ba nte. Kati bw'olaba nga bakuba abantu emiggo, egyo emiggo gye babakuba bandibadde bagikuba nte.
Sebo malayo ennyiriri nve wano. 29 abuuza nti bonna batume Wangi? bonna bannabbi. Muddemu ekibuuzo ky'omutume. Ate bonna bannabbi, bonna bayigiriza, bonna bakola ebyamagero. Kati waliyo mu nsi enjogera egamba nti you have to fake it before you can make it. Fake it before you make it. Era tulabe mu mubiri gwa Kristo abafekinga ebintu okugezaako okulaga nti ekyo bakiri, ne bayiye ekintu balowoozesa abantu nti balina obusobozi obukola ekyo. Naye si bwe kyandibadde mu kkanisa ya Kristo. Ekintu bw'obanga tewakiweebwa tula wansi, genda ku kirala, sebo genda mu maaso. Bonna balina ebirabo eby'okuwonyanga. Muddemu ekibuuzo ky'abaana. Bonna boogera ennimi. Bonna bavuunula. Naye mwegombenga ebirabo ebisinga obukulu, era mbalaga ekkubo erisinga ennyo obulungi. Bw'avaawo n'agenda mu ssuula ye-13 eyogera ku kwagala. Naye tetujja kugendayo eyo olwaleero olwakadde. Ekyo tulikisanga oba oli awo omulundi omulala. Naye omutume asembyeyo wano ng'abuuza ebibuuzo gwe nange bye tulina okulowoozaako ennyo. Ddala ddala olabanga bonna balina ekirabo ekyokuwonya, abantu bonna. Awo ekibuuzo kyabuuza kitegeereza ddala nti ffenna tetusobola kuba na kirabo ekyo. Si kya bonna. Ekirabo eky'ennimi nakyo si kya bonna. Edda ennyo waliwo omulembe ogwajja mu kkanisa ya Kristo ey'Ekipentekote ogw'okwogera mu nnimi. Ejjengo eryo ery'okwogeza abantu mu nnimi lyaliwo emyaka giyise. Naye nga mu biseera ebyo bw'oba toyogera mu nnimi bakulabanga ataliiko mwoyo. In fact bakubuuza tosobola kwogera mu nnimi? Kikyamu ki ekiriwa? Mutawaana ki? Wafuna omwoyo? Lwaki tosobola kwogera mu nnimi? Okiraba? Era ne wabaawo abeewa obuyinza n'obuvunaanyizibwa okuyigiriza abalala okwogera mu nnimi. Ne babawa n'ebigambo ebyokwogera bimuwulira oluusi nga babyogera. Okiraba? Naye omutume Pawulo yatulaga nti si buli omu nti yaweebwa ekirabo ekyo. Si sandayi kyokka ky'olina okwogera. Mukama yeebazibwe. Awo nvuddewo nga batuuze tebannakwata mayinja. Akati bino bye tusomye ng'ogyeko ekyokuba nti bigambo bitukuvu bye muwulidde ne kino nyakyo kitwale bitegeereza ddala nti buli omu ku ffe alina omugaso mu mubiri gwa Kristo. Ngambira kuli nani. Everyone is somebody in the body of Christ. Buli omu ku ffe alina okubaako waagwa mu mubiri gwa Kristo. N'olw'ensonga eyo buli omu alina omulimu. Va mu kutuula obutuuzi awo okutunuulira abakola. Baako ne Kyokola. Ekyo nakyo kimuŋŋambire. Otudde ekimala kati baako ne Kyokola. Ate si wano mu kkanisa ya wano yokka, mu mubiri gwa Kristo okutwaliza awamu, kuba n'okuba twagamba nti abamu ku buweereza bwammwe, abamu ku mmwe obuweereza bwammwe si bwa mu kkanisa. Bwebweru wa kkanisa. Kyentegeeza kye kino nti si bwa wano kati nga ku lunaku olwaleero. Toli muyimbi mu kwaya, toli mukebezi, toli mwegayirizi, toli oli birala, kale oli bibyo. Obuweereza bwo bwebweru kati bukole.
oleme kutunuulira butunuuli. Ekigambo kulozoolera kitegeeza ki? Kuba kinzijidde emirundi egiwerako kati. Kale bansonyiwa ebibi byange. Oluusi nange Oluganda ebigambo bintomerera wano nga nyina kwetaaga kusooka kwebuuza, neetaaga kusooka kwebuuza ku bakulu abansinga. Naye ove mu kutunuulira obutunuulizi. Jjukira twagamba do not be a spectator. Participate. Wenyigire mu kigenda mu maaso. Era ne tugamba nti abatunuulira obutunuulizi ebintu batera okubeera n'ebizibu bingi. Be balaba ensobi z'abannaabwe, be bakala katono, be balaba atakola. Mwana watu ate nga nabo tebakola. Be bamanyi kye yandibadde akola naye ate takikoze. Kale ogwo omupiira ne jjajja wange ow'emyaka 9 abadde asobola okuguteeba naye ng'ayogera ali bweru. Tali ku baana abali ku line up yadde ku baana abali ku substitutes bench abatudde katebe abalinda okuyingira. Ali eri mu kirasha. Kale ne jjajja nga ow'emyaka 95 yandibadde ogwaguteeba. Nabo omulema ayogera ali eri bweru abali mu kisaawe nti be balema. Mwana wattu ngenze nkizuula mpola mpola nti abantu abasinga abali ebweru be bamanyi emmotoka bwe zirina okuvugibwa. Oba kale n'abatudde munda mu taxi, kanjogere ku taxi, abantu babeerewo wayigirawo okuvuga naye ng'akubuuza ekibuuzo. Kambireko ebyo nja kwereetera emitawaana egisuka ku gye naafunye. Kama yeebazibwe. So okwewala akavuyo n'obutagasa. Kuba twayogera ku bintu bisatu, tuzze twogera ku bintu bisatu: maturity, utility and unity. Okubeera omuntu omukulu oba okukula, okubeera ow'omugaso, ate n'okuleetawo obumu, okuzimba obumu. Okusobola okubeera abakuze mu mwoyo. Ebyo actually tugenda kumaliza nga njogera ku by'okubeera omukulu mu mwoyo. Okubeera omuntu akuze mu mwoyo n'okubeera omuntu agasa, nga ogasa weegasa ate ng'ogasa n'abalala, ate n'okukolerera obumu. Kyetaagisa omuntu okubeera nga aconcentratinga, nga afokasinga, nga amalidde amagezi ge n'amaanyi ge ku kyamuweebwa okukola, nga tatunuulira bitwawula wabula atunuulira bitugatta. Kubanga ebitwawula bingi, ne bw'otuyimiriza ffenna ojja kulaba nga tuli banjawulo. Tetwenkana bunene, tetwenkana buwanvu. Kuba n'okuba ffenna tuli banjawulo. Kati totunuulira bitwawula by'otafaanaganya n'oli, tunuulira by'ofaanaganya naye. Oba kale kolerera ebigenda okuleetawo obumu. Eyo gye tulaga. Kuba omutume Pawulo yatugambye mu lunyiriri olwo, tetwalusomye leero, naye twasoma mu Befeso essula ey'okuna 13 agamba nti okutuusa lwe tulituuka ffenna mu bumu obw'okukkiriza, kigera n'obw'okutegeera omwana wa Katonda, lwe tulituuka okuba omuntu omukulu, okutuuka mu kigera eky'obukulu obw'okutuukirira kwa Kristo. Weewaawo. Awo ffenna we tulina okuba nga tutunudde okutuuka mu kigera ekya Kristo. We tulina okuba nga tutunudde ffenna. Naye nga tannabagendayo eyo, kale olw'14 agamba tuleme okubeera abato, abayuugana oba abayuuzibwa, be bayuuzayuuza, abatwalibwa buli mbuyaga ey'okuyigiriza. Kati ngenda okwogera ku mulokole akuze naye nga sinaba mwogerako, kanjogere ku ono atannabakula. Atannabakula bamutubulyako mu nyiriro 14. Yoyo ayuuzibwa oba atwalibwa buli mbuyaga ey'okuyigiriza. Tossed back and forth by the waves
and blown here and there by every wind of teaching. Akwatibwa mu mitego gy'abagezigezi, abakabakaba, abeera muto. Ezo gana yenze ebyo Musumba byeyogera nga sibiri. Waliwo n'embuyaga ez'enjawulo ezikunta ne mu kkanisa ya Kristo wano twogerera kakati. Egimu ku miyaga gye tutatera kulowoozaako gye gino wammanga, egimu ku gyo amalala. Oba kale twandikyogedde bwe tuti nti amarara. Amalala gaakula bwe gati. Kambabuulire nze agamanyi. Omuntu w'amalala atunuulira ekibiina kati nga mmwe abatudde wano n'agamba naye bano bwe mbapima tewali yanjaamu. N'olw'ensonga eyo nze nnyina okubakulembera. Bano bonna nze mbategeerera. Kati bakkirize mbakulembere. Era bwe sibakulembera kaŋŋende ewalala kanoonye be nnaakulembera kuba wano sobola bano bankulembere. Omuntu ow'amalala abeerawo n'agamba naye wano nze bano bonna nze mbakulembera kati baŋŋamba ki? Gwe bw'oba ng'olaba si nze mutwe, kitundu ki eky'omubiri ekisinga omutwe obukulu oba omugaso? Nammwe mumbuulire. Kale twogere bwe tuti. Ku mubiri ogwo gw'olina kitundu ki ekisinga byonna obukulu oba omugaso? Wangi? Omusaayi, omutima. Okay. Bagujemu baguteeke wali? Tulawo baguneetambuza. Bagujemu baguteeke wali gwetambuze gugende mu kibuga? Kale omusaayi bagujemu baguteeke mu kikopo oba mu kaseffuliya otambulemu ogende mu kibuga okole ebirala. Abantu batera okulowooza nti omutwe olw'okubanga gwe guliko amaaso n'amatu n'ennyindo n'emimwa gwe gusinga obukulu kubanga n'okuba gwe mutwe. Si kyekyo? Naye omutwe bw'omala n'ogujja ku bitundu by'omubiri ebisigaddewo guba tegukyayina mugaso. Era nga n'omubiri bw'omala n'ogujjako omutwe nagwo guba tegukyagasa. Kama yebazibwe. Ekyo kitegeereza ddala nti buli kitundu kya mugaso nga bwe kiri. Kati amalala oluusi gatulowoozesa nti abakulembeze be bakulu okusinga abakulemberwa. Anti bano be bakulembera bali. Kale bakuggyeko b'okulembera osigalewo. Tulabe bw'onoogasa. So amakulu gali mu kulaba biki ebitugatta. Abakulembeze ba mugaso, of course ba mugaso. Abakulemberwa ba mugaso, of course ba mugaso. 226 ojja kulaba mugaso gwabwe. Oba badde tokimanyi. Mujja tunoonya. Mukama yeebazibwe. So omulokole atannaba kkula atawaanyizibwa n'ensonga ezo ez'amalala. Nete ensonga endala. Olugambo gossip. Olugambo ate mu mulembe guno gwa social media. Olugambo ne bakuweereza buli kimu, ebimu n'obuuza bino mbadde neetaaga obimanya. Lwaki bantawaanya? Nammwe simanyi oba bibabaako. Oli naakuweereza akantu naye ne weebuuza lwaki tandese mirembe gyange? Si buli kimu nti weetaaga okiweereza. Bannaye banyabo ne bassebo, si buli kimu nti weetaaga okukisendinga oba okukisharinga. Waliwo abantu abakooya bannaabwe n'akubuulira buli kyagenda okukola. Leero abaana bange ngenda bafumbira kawunga na bijanjaalo.
Lwaki otutawaanya? Fumba kawunga ko, bijanjaalo byo, owa abaana bo. Kati ngendako mu sinema, ngenda kulaba movie. Emyaka egyayita awo waliwo movie eyalimu superhero omuddugavu eyatinka ennyo, Black Panther. I've just been watching Black Panther. Nva kulaba Black Panther. Tosobola giraba n'otatubuulira. Mukama yeebazibwe. Akati tuli aliwe yaga nti tuli waweeru, tuli mu kunyoonya ssente. mbalaba kuba musirise. So olugambo mwe mulowooza Bayibuli bweyogera ku lugambo beetegeeza ki? Si buli kimu nti olina okukyogera ngambira kulinaanye. Era si buli kimu nti olina okukibuulira omulala. Abamu muzireetanga prayer request. Abooluganda tusabireko mwannyinaffe oyo, bambi tumusabire, okimanyi nti yafunye olubuto, ate nga si mufumbo, naye tumusabire, yeetaagisa okusabira bambi. Omusajja yamufunyisiza olubuto nno na Haji. Bannange tumusabire bambi ng'ali bubi. Muli wakati mu lugambo, muwoza muli mu prayer. Waawulidde. Banyabo ne bassebo, si buli kimu. Kati mwe mwabadde mumanyi ngenda kwogera ku birala. Jealousy. Obujja ndowooza kyekigambo jealousy. Obujja ate butambulira wamu ne competition, okuvuganya. Noyagala okole olw'okubanga ne gundi akoze. In fact oyagala kukola omusinge, balekeraawo okumulaba balabe mu ggwe. Naye mu kifo ky'okutunuulira ebitwawula, tukolerere era tutunuulire ebitugatta. Kati ngenda okwogera ku mukristaayo oba omulokole akuze, a mature Christian. Mu 15 Befeso essula ey'okuna ayogerwako omukristaayo oba omulokole akuze. Ayogerwako nga ayogera amazima mu kwagala. Agamba instead of being infants, mu kifo ky'okubeera abato, twogere amazima mu kwagala. Kitegeeza nti awo tuba tukuze. Omuntu ayogera amazima mu kwagala aba atandise, kale katukuyita okutandika ku lugendo olw'okula. Speaking the truth in love. Kakati ekigambo kino luza nakyogerako ko wano kankiddemu. Maturity depends on exposure and revelation. Obukulu bw'omuntu businzira ku wa gy'ayise, biki by'alabye, ate n'okubikkulirwa kw'afunye. Exposure and revelation is what give birth to maturity. Exposure kandete ekyokulabirako. Mwenna mumanyi olugero olugamba nti atannayita ayita, yalowooza maama we yasinga okufumba mu nsi yonna. So kiba kyetaagisa omuntu okuyita ayitako ewalala, agendeko mu restaurant oba mu woteeri gye batunda emmere, oba oli awo lwalimanya nti nnyina newankubadde afumba bulungi naye ate si yasinga bonna. Ato kimugamba ng'okitegeera butegeezi. Nali ndowooza nti gwosinga awo ate oba owalampye ekitakkirizibwa. Okay? So exposure is necessary. Omuntu abadde mu class, tukitwale nti eno class kuba n'okuba nsomesa. Omuntu abadde mu class eno yokka,
era ajja kuba amanyi bya kalaasi eno yokka. So nga ate bw'agendako mu kalaasi endala ajja kufunayo ebirala by'ajja okutegeera. Kyova olaba abaana bava mu baby class ne babatwala mu middle class, kubanga middle class erimu ebisinga ku bya baby class. Si kyekyo? Bava mu middle class ne bagenda mu top class, kubanga top class eri ku top. Kama yebaziwe. Bw'anaatuuka mu top ajja kubaako by'alengera ng'ali waggulu eri mu top by'abadde tasobola kulengera ng'ali mu middle oba mu baby. Exposure. Abantu abamu boogera nga bwe boogera olw'okubanga maama we yabadde afumba obulamu bwe bwonna, talinayo mulala gw'amanyi. Baamuzaalira ku kyalo ekyo, kwakulidde, omukyala kwamuwasiriza, ennyumba kwagizimbye, talina gye yali alaze, alowooza nti ensi ekomaawo. Kati bw'owulira ng'avuma abantu, awalampa abantu, oluusi tomunenya, kuba by'amanyi. Exposure. Revelation, okubikkulirwa kujja, Katonda alina engeri gy'abikkula obwongo bw'omuntu ng'asomesebwa ebintu eby'enjawulo. Kati nga mu service ng'eno, Mukama ayinza okuba nga alina by'akubikkulidde, nga n'okuba sinze mbyogedde. So ebyo bibiri, exposure and revelation, bye bikola ekiyitibwa maturity. Omuntu okukula alina okubaako ne gy'ayise. Alina okubaako ne byayiseemu. Banyabo ne bassebo mukkirize bye tuyitamu tubiyitemu, kubanga n'okuba bigendereddwa okutukuza. Yes. Omuntu akuze, omulokole akuze, oyo si mwangu wa kutwala na mbuyaga. Kuba alina by'amanyi, alina by'ategeera. Omulokole akuze asobola okubalansinga, ekigambo ekyo nakisangawo nange kya Luganda, okubalansinga. Asobola okwetengereza, kale, okwenkanyankanya, webale nnyo nnyabo otaasize eggwanga. Asobola okwenkanyankanya amazima n'okwagala, balance truth and love. Onyiru tugambye okwogera amazima mu kwagala. Omulokole akuze asobola okwenkanyankanya oba okubalansinga amazima n'okwagala. Omanyi batugamba okwogera amazima, naye n'engeri gy'ogwogeramu nayo nkulu. Yes. Oyinza okuba oyogera amazima, naye ne batagatwala amazima go olw'engeri gy'ogwogeddemu emboofu. Oyo ogula buguzi bulangiti ennene. Yes. Balancing truth and love. Because such a Christian knows that the way you deliver truth will determine how it is received. Engeri gy'oyogeramu amazima, abafumbo omuntegeera. Engeri gy'oyogeramu amazima, kantunula eno nga gy'obeera ono mufumbo. Engeri gy'oyogeramu amazima, esa kinene nnyo amazima gano banaagatwala oba tebaagatwale. Engeri gy'ogoogeramu. Omulokole akuze akimanyidde ddala nti obulamu buno si mbuga y'amateeka, it's not a courtroom. Gy'ogenda n'olayira okwogera amazima, era amazima gokka, amazima gonna Katonda yekka y'abannyamba, so help me God. Ngenda kwogera amazima, ate mazima meereere, ate gonna Mukama nga ye mubeezi wange. Obulamu tebwakula bwe butyo. Tetwogera bwogezi mazima. Waliwo amazima agamu nga ekirungi kyakugeesigaliza, geesigalize, oligoogera olulala. Oliba ofunye chance. Koomala n'ogoogera. Nti dadi yeekwese wansi mu kitanda,
nga babbi bazze okumunona kale nga drone zimunonye nti dadi ayingidde wansi mu kitanda in fact n'ebigere bibyo mbirengera dadi ali wansi mu kitanda kale yogera nnyo amazima go weebale nnyo omukazi ali mu bayibuli omwo bamuyita mwenzi yamaliriza ayingidde mu lubu lw'abatuukirivu Lakabu omwenzi yagamba kabaka nti babaddewo abo bogamba babaddewo in fact yes babadde babiri babaddewo naye mwana wa genze dda in fact mwanguwe mubagoberere muyinza obbasanga nga bali mu siiringi Mukama yeebazibwe. Waliwo enjogera sinjogera as such naye kino nakisoma waliwo yawandiika sijjukira ani yawandiika naye nasoma akatabo olinga awandiise statement nawe oyinza okuba wali ogisanzeeko ng'egamba nti people don't care how much you know until they know how much you care. Kyankolera nti abantu tebafaayo nnyo omanyi byenkanawa okutuusa nga bategedde nti ofaayo kyenkanawa eri obulamu bwabwe. Kati gweyinza okuba nga oli muyigiriza ekigenda ewala si musango naye abantu tebaagala kumanya nnyo by'omanyi basinga kwagala kumanya ofaayo eri obulamu bwabwe. People don't care how much you know until they know how much you care. Bwe bamala okutegeera nti ono ayogera naffe afaayo awo nga batandika okusaayo omwoyo ku by'omanyi. Agambye ki? Ekyo kankiwandiike. Naye bw'oleeta obuleesi because oleeta because wo tebajja muwuliriza. Abatamanyi edda ennyo oluzungu baaluyitanga because. Omwana ayogera because oyo. Omulokole akuze akimanyidde ddala nti newankubadde nga mu nsonga eno mutuufu naye olw'okubanga ayagala enkolagana n'abantu ne bwakireka talemera ku nsonga olw'okubanga mutuufu. Kati nkimanyi waliwo abaazaalibwa nga gwe wazaalibwa kubeera mutuufu. You have to be right in everything. Buli nsonga yonna olina okumaliriza nga gwe oli waggulu. Gwe olina okusinga buli mpaka. Kyakutonderwa. You were created to be right. Abo nga bakaayana baaba. Gwe wagenze mu ddwaliro omusawo akujjanjabe kati omubuulira kyalina okukola. Gwe weereese bakujjanjabe naye kati laba bwowo omusawo amagezi. Singa wabadde omanya ekyo kukola lwaki wandisasudde consultation ne weeteekamu transport ogende ew'omusawo? Mbalina nkirabira ku feesi zammwe nti mbalina. Teri yeebase buli omu akanudde amaaso muntiisatiisa nja kubyogera. Ate nja byogera nfulume wano ngende eka. Ate nja kutuuka nkome nawo. Mwana wattu ensonga eno ogenda okizuula mpola mpola nti in life you don't always have to be right. No. You give up the right to being right. Noga okay. Ensonga eyo ndi mutuufu naye kankimulekere. Teri agenda kufa. Yeah. Ekirowoozo kyo tebalina kikozesa buli lw'okiwa. Abamu balowooza nti buli lwaleeta ekirowoozo kye balina okikigula bakikozese nga bwakireese bakole nga bwaleese. Omulokole akuze mu mwoyo akitegeera nti ne bw'obanga si gw'owangudde ensi esigala egenda mu maaso. So tova mu mbeera. Tova mu mbeera. Abamu tulina kubeera mabega banyabo ne bassebo. Oluusi n'oluusi tugenda mu woteeri ez'ebbeeyi
kale kankitereze mugenda mu hoteri ezebbe naye mwana wattu tebakuganya gendako mu ffumbiro lyabwe, kubanga bw'otuukayo mu ffumbiro oyinza obutalya, naye emmere bagireeta ku sowaani n'ogamba maama ayayayaya, naye nga gye bagitegekedde ssebo biro. Ate abali ba mugaso nnyo abali mu ffumbiro bwe bamala ne bavaayo ne beediima nabo badde wano ku reception, hoteri ejja kugwa. Kati tukkirize abamu tulina kubeera mu ffumbiro gye tugasiza. Era chef lwalivaayo n'agamba ayagala kubeera manager, ng'omanya hoteri kati ekyusizza omutindo. Chef alina kuguma asigale mu ffumbiro. Waliyo ebbugumu gyeriri, obutungulu bubalagala mu maaso, of course bubalagala, obuuza nga Musumba Mbalangu. Waliyo okwesala engalo gyebiri ebyo, waliyo okuteeka ku pressure, of course gyekiri. Baleeta order nga za kumukumu, ate buli omu emmere ajagalirawo nga gy'obeera yagiwaase ng'aveeka n'agibaweereza mu gifumbirewo. yalese empaate. Bwe tajja mu budde n'ayomba. Wali bannaffe bali abava engulu manya ebweru wa Uganda, ze nali ndabye ku muzungu amyuka face ng'emmere eruddeyo n'ayomba ebyensuso, naye ne tugamba emmere twanditambudde n'eyaffe. Abamu tuva mu mbeera ng'emmere eruddeyo naye nga tetumanyi kigenda mu maaso mu ffumbiro. So nga ate abafumba tetutera balabakaawo nga babaleese babatadde mu maaso babagamba banyabo ne bassebo bano bwe bafumbye emmere ewoomye ennyo bw'etyo mubakubire mu ngalo. Okay, kitegerekese ekyo. Omulokole akuze omulabira ku kino ategeerera ddala nti olw'okubanga Kristo yafiirira abantu, n'olw'ensonga eyo abantu ba mugaso nnyo ddala. Therefore assaamu abantu ekitiibwa, atwala abantu okubanga ba mugaso, kubanga Yesu yabafiirira banyabo ne bassebo. Emirundi egisinga twogera ku by'omuwendo byaffe, eby'obugagga bwaffe. Ne twogera ku mamotoka, abavuga emmotoka ez'ebbeeyi, ne twogera ku mayumba, abazimbye amayumba ag'ebbeeyi, ne twogera ku mataka abalina mayiro ne mayiro, ne twogera ku bintu ebikalu. Naye Katonda bw'omuyita okwogera ku bugagga bwo, manyi kyayogerako? Ayogera ku bantu. Ekyobugagga ky'omuntu okirabira ku biki byasaddaaka olw'ekintu ekyo. Katonda yasaddaaka omwana we. Yasaddaaka omwana we ku lulwo n'olwange. So abantu ba muwendo nnyo eri Katonda. Naffe tukule tusseemu abantu ekitiibwa. Akati oli wano oli mu kuvuluga bantu, so nga ate Yesu yabafiirira. Oli mu mulimu gwa Mukama wo ovuluga abantu. Omulembe guno nga tubavuluze bannaye, tukyogereko. Tubaliisizza omuddo, tubakubye kibooko, tubawandulidde amalusu, tubayiiridde soda, tubakoze buli kyonna. Effujjo liri mu kkanisa ya Kristo, naye jjukira muzanyira ku kyabugagga kyani? Omulokole akuze ategeera nti abantu ba mugaso nnyo, n'olw'ensonga eyo tubasseemu ekitiibwa. Kyangu nnyo okulaba omulokole akuze, amature Christian, nga tosinzidde ku buwanvu bwa ssaala gy'asaba, kubanga abantu basaba essaala ezimu za mayiro namba. Sivumirira kusaba, naye ate ekyo si kyosinzirako okulaba omulokole akuze. Si ku bunene bwa bbaasa gy'aleese ey'ekiweebwayo oba ekimu eky'ekkumi. Abantu baleeta amabaasa
kituufu ate kirina kubeera bwe kityo. Naye omulokole akuze tomulabira ku ebyo, omulabira ku ngeri gy'ayisaamu abantu. Engeri gy'ayisaamu abantu. Nakano kankongereko n'abatali balokole. Kuba muyinza okulowooza nti tulina kuyisa bulungi balokole bokka. Ani akusesa? N'abatali balokole, in fact abatali balokole abo be walimu naawe nga tonnaba kujja eno. Ate era nabo bagenda kujja batwegatteko eno. Yes. Era nabo bonna Yesu yabafiirira. Tovuluga bantu, tovuma bantu, tojerega bantu, teweesittaza bantu. Yesu ayogera ebintu ebikankanya eggulu, manya ettaka. Yesu yagamba nti zimusanze eyeesittaza omu ku bano abatono oba abato. N'agamba kyandibadde kirungi afaanana bw'atyo ne bamusiba olubengo oba ejjinja eddene ennyo mu bulago ne bamusuula wansi mu nnyanja. Teweesittaza abantu. Kubanga omulokole akuze akitegeerera ddala nti tuli mubiri gumu, newankubadde tulina ebitundu bingi eby'enjawulo, akimanyidde ddala nti tuli banjawulo era tulina ebirabo eby'enjawulo. N'olw'ensonga eyo agenda kufuba nnyo okusigala nga akola ekyamuyitibwa okukola, era tagenda kugezaako kubeera nga mulala okuggyako ekyo Katonda kyeyamuyitira okubeera. Ye mulokole akuze ategeera nti nze Mukama yampita kukola kino, so mwe mundage bulazi wekyetaagisa. Sigenda kugezaako kukola byabalala ebitampitibwa kukola. Kino Mukama kye yampa. Banyawe ne bassebo, kino kyendeese. Waliwo akyetaaga? Tewali? Kaŋŋende ewalala. Ani anaagula? Ye mulokole akuze. A mature Christian understands that they have a part to play. Kyekisembayo. Omulokole akuze akitegeera nti alina omulimu ogw'okukola. Ate tagenda guvaako, agenda kusigala nga gukola paka Yesu lwali tukima. Olaba abivuddemu omanya. Oba oli awo abadde akyabulamu. Bino tebirimu byakwekyanga. Kwesunguusula. Nze kale nze nkola kino naye kale tebampa kazindaalo kati nange mbivuddemu. That is immaturity. Kama yebazimu. Taata omulungi tukwebaza lw'akaseera k'otuwadde okweraba mu ndabirwamu y'ekigambo kyo. Twerengedde, twerabye era tutegedde ekyokukola. Era ng'omuntu bw'agenda mu ndabirwamu ne yeeraba n'ategeera weetaaga okutereeza, tugenda kutereeza. Tusaba otusonyiwe emyaka egy'obutamanya bwaffe, ebiro by'obutamanya bwaffe. Tuyambe ssebo nnyini ggulu okuva n'ogenda mu maaso tutereeze. Otukole bulungi nga tukola buli omu ky'ateekeddwa okukola. Tubeere abalokole abaluubirira obumu, okugasa ate n'okukula. Otuyambe buli omu ku ffe akole kye wamuyitira okukola. Tuleme kubeera batunuulizi naye tubeere abenyigidde mu kigenda mu maaso. Tukolerere obumu obw'omubiri gwa Kristo. Tukolerere okuzimbibwa kw'omubiri gwa Kristo. Tukolerere obwakabaka bwa kabaka waffe. Tuwe omukisa nga tukola bwe tutyo wiiki eno. Gulawo enzigi mu maaso gaffe tukwegayiridde. Ssebo kakkanya ebiwonvu, kakkanya ebifunvu era ojjuze ebiwonvu. Tereeza buli kaguudo akabadde keewesewese akakyamyekyamye. Otulagirire oba tulina okuteeka ekigere ekiddako. Otuyambe nga tugenda mu magenda gaffe tubeere abantu abagasa. Tuleme kulinda bulinzi kugenda nga tetulina gwe tugasizza wano we tuyita. Otuyambe, Omwoyo Omutukuvu otuyambe.
abatannaba kwezuula ssebo tusaba otuyambe mu bbanga eritali awo buli omu kuffe abeere ng'ategeredde kyalina okukola era buli omu kuffe yenyigire mu mulimu ogugenda mu maaso mu mubiri gwa Kristo. Bwe kusaba kwaffe wiiki eno tugitadde maaso go, tusaba otugabirire otulabirire kubanga n'okuba twesiga ggwe mu Kristo Yesu omulokozi waffe.